nabeera ku mpingu for 5 days. Empingu ezo for 5 days nga kwe nina okweyamba naye nga sisobola mumanyi woba ku mpingu kuno bwoti tolina osobola kujjamu mpale weeyambe nembeeraawo for almost 3 days basindika chai ku makya ne basindika emmere naye tomanyi mmere evuddewa ne bebakuwa tomanyi biki ebirimu naye ng'olina okubirya olina okubinywa jjukira olina okweyamba so nalino sacrificing for 3 days nga sirina kyenteeka mu lubuto mpaka we nawulira nga ngenda kola kusinga era kye nasaba gaali mazzi ne bandetera amazzi ga buzima nensobola okunywa ku mazzi ago okumala ennaku endala 3 so byonna kesi nno gye mulaba bino byonna si ebyambuuzibwa kuŋŋamba lwaki nyonoona ekifaananyi ky'eggwanga ekyokubiri His Excellency Kyagulanyi mwagaza ki kiki ekyamaanyi kyalina ennyo ampa ssente mmeka bino byonna byenkola esente zinsasula ziva mu baani n'ekisemberayo ddala information eyo gye njogera obuli bw'enguzi corruption bwe njogerako baani abampa information eyo so nga we mundaba bannayuganda wano ebintu ebinjogerwako byonna charges ze bantenzekoko zonna njwejweteke lwansonga nti n'omusirikale olwaleero gwe baŋŋamba eyali bakukita kutya okusikiriza okuinsitinga who was trying okunkumamu omuliro simumanyirako simusisinkanangako soogerangako naye from there and then ne bakugamba nti ono omusajja wali naye ne message zino yali azikuweereza ninga simulabanko sikwataganangako naye ekiruubirwa kya byonna kwongera kutunafuya kubanga issue yali muno lwaki njogera ku bulyako emuvumirya lwaki njogera kutyobola eddembe ly'obuntu omuli specifically ne bannamawulire because waliwo video ze bandaganga ne baŋŋamba oli munnamawulire olyoka olwanirira abamawulire nti bakubibwa ebitongole ebyokwerinda so kyonna neebaza Mukama Katonda nti at least nze kyebagezaako okunkola okunzikakkanya n'okunzigyamu obuvumu bwe nnina n'okukyawa omukulembeze wange His Excellency Kyagulanyi ne kozi gy'aliko ekyo tebagenda kukifuna era sijja kibawa era nyongera kuba mugumu era nkowoola bannamawulire mwenna bannaaye ne bannayuganda bonna kintu kutyobola ddembe lya buntu tekikosa bannamawulire bokka tekikosa ffe abamu bagamba nti tuli mu byabufuzi nedda kikosa bannayuganda ffenna so mulimu gwaffe okulwanirira oba okuvumirira okutyobola eddembe ly'obuntu era amakakasa sijja kwogera bingi nnyo katulinde kooti egenda mu maaso naye sirina musango kuba n'ebinvunwana sirina nekintu nakimu kyenakola emisango n'omutwe egyamukwasa baba bamukwata ne bamuyoola ne bamuwamba buwambi ne bamuteekako emisango mbu egy'okwogera kalebule ku Mwami Museveni mutabani we Muhoozi n'abakulembeze abalala era nti waliwo yali amukumamu omuliro agenda bakoleko ekikyamu bwe bityo neŋŋamba kale bw'obanga oteebereza nti n'owamutwe yazza emisango gino ng'ayogera kalebule bakulembeze ensangi zino ate abakulembeze bebalumiriza nti n'owamutwe n'abalala bazze basiba abantu bangi eyo nga babakwata kubanga agende kalebule avumye omukulembeze ono naki bali eyo bavundira makomera naye ate abakulembeze abamu be bagamba nti bavumye Muhoozi buli kannaku kati kyafuuka nga kivu buli kannaku ku Twitter abaali ne gwavuma n'avuma abakulembeze gwe nja kuwanika kalabba gwe ogira ekitwe kinene gwe enyindo efaanana bwotyo esimanya abakazi abafaanana bwe bati esimanya avuma buli omu kakati bw'oba ogamba nti n'omutwe n'abalala obakutte olw'okwogera kalebule omuntu oyo ye lwaki takwatibwa kubanga ate ye akisusa n'okisusa okusinga bano ne bazze bayoola bano n'owamutwe n'abalala kati obwenkanya buliwa abantu bakakasa otya nti ddala kweri n'owamutwe n'abalala obakutte kubanga bayogedde kalebule tetugamba nti abantu n'ebirala naye bwe kiba nti babakutte olw'okuvuma olw'okwogera kalebule oli ye lwaki takwatibwa amateeka ag'okuvuma ag'okwogera kalebule gakola ku bantu ba bulijjo bokka nti omukulembeze nga Muhoozi kubanga ali mu kifo ekyobukulembeze ye bw'anaatuvuma ffe ng'abakulembeze n'atwogerera buli kigambo ekya buli kika
abantu ne bamuddamu ate abamuzeemu nga babayoola obwenkanya buliwaawo kati abantu bo balagira ddala nti aba nekibakwasiddwa sinti ekibakwasiza sinti bayogedde ebigambo bino naye olw'okuba nga balina endowooza ez'enjawulo ebyobufuzi conditions ze batuwadde tulina okudepositinga passport mu kooti. Passport ya muganda waffe yaggwako naye mu mateeka kasita omulamuzi amala okuwa condition aba alinayo kennyini nnyini okuddamu netuula mu chambers n'avalinga condition eyo gy'ataddewo. So katuli in touch kulaba nti kooti evalinga position eyo olwa ebivudde ebipya ebiraga nti no passport gyemusaba teriiwo. So mugenda kubearinga alina okuddayo ensala ye eba ensalawo ye ku nsonga y'okulaba nti no passport tugiteekayo mu kooti agikyusaamu. Bw'amala ogikyusaamu awo tusobola okuva wano naye nga tekinaba kubeerawo ekyo tusobola kuvaayo kati mu kkomera naye nga tujja kuvaayo. Kyetwagala obbalaga tukyalina obudde wano nga tuprocesinga release papers.